بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه. Abebitiibwa abatulabira abatuliriza buli mulanga mulungi si mulanga gwa kungubaga wadde obukaabya wabula mulungi eri gye muli kubanga tugunoonyaamu jjana. Tusaba tuyambaganye tukwasize wamu naddala mu mbeera gye tulimu eno eya covid ng'agezaako okunoonya abawalimu SK Muslim Dawah kubanga mukwasizaako ku mbeera twagala kufunayo kidduka ekya pikipiki. Enamba zimulaba ezigenda okuyitawo wansi awo tusaba tukwasire wamu tumugulireyo ekyuma ekya pikipiki kuba mu mbeera okulumba oba okunoonya abawalimu bali mu bifo ebyenjawulo. Tusome eddiini yaffe nga ffenna tutaddemu era nga tukwasirizaawo. Oba oli awo omutwalo gw'owaayo ebiri n'akatono k'otaddeyo ojja kasanga amaaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Singa oli asomera ku ssente yo oba obali bwagala buguuka ennyini amusomesezza Allah n'akuwa empeera yennyini n'oli asome gy'afuna. Tusaba tukwasize wamu tuyambagane. Hayyakumullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.